tweetinga kuno nkobot muna komzi oba tuli walala muno tajeno so ahoze nandijja kubanga mpagira wali omukulu ba Agroben abavire ndakati akatuje awali omugati ati olwalero babanirizo of course babagemye ku mungalo na kulwalero chetulino okumanya nti Agroben nti emabegako omusajja gwe yawangula gwe bayita Sano Nobwire na Deba babadde batambula babiri ne speaker Amongo kati speaker Amongo Agroben baba agenze namwesoka abakola replacement yo abasobola akola bukozi replacement gore avaawo naddawo ebyo office bino nebuza okusinzira bwe ndikole ife tuvumagananga gwa chief abali eno abatasula nakuba ku bambi ba parliament ndala netuluma ekitufu ndalegeza payulire nga ndala mbino kitufu payulire era omusajja wo actually Isufu Nsibambi abadde yogera keri banamuli agambe nti ebbanga lyonna bamaze nga balwanisa President Museveni abasinga abatasembera nko President Museveni bamulaba ng'omusajja omubi naye President Museveni bw'omusembera obulungi bw'oti n'ofuna ebirowoozo bye n'ofuna okuddamu n'owuliriza obukakkamu bwe n'ofuna ebirowoozo bye n'ofuna okuwabulwa kwe n'omuddamu ojja kukomekereza nga President Museveni omuwagidde oba oyagala oba toyagala era gavumenti mu meeting gye baalimu ne Yoweri Kaguta Museveni emabega n'abopposition be yakulemberamu yagenda amazima gali tinga takkiriza mu President Museveni naye meeting gye baalimu yavaayo ng'amaze okukkiriza nti Yoweri Kaguta Museveni ye president wa Uganda agenda okulembera Uganda okutuusa bw'alikoowa okusinza kuwansiganya ebigambo kuba baddengako nga Yusufu Nsibambi amugamba bino muzeeyi n'amuddamu mu bukakkamu n'amugamba nti katukoze tutya so kati agambye nti yazzeeyo waka ne yeebaka bulungi n'awanika ebigere n'atuula waggulu nga President Museveni alina kukolagana naye yensonga lwaki yeesoze ku kibiina yeegasse ku kibiina ky'enyalimu Nsibambi naye akabaze alina okibalira waliwo oluvuuvuumo oluliwo nti bagenda kumuwa ekifo ekyoba minisita nti bw'oba ogudde mu kalulu eri okusinga obusungu kuba kati yatema ebikondo n'asikasikayo bitransforma byonna asobola okuva mu mbeera Yusufu Nsibambi n'akwata ekyalo n'aggalawo amakubo agayingira mu byalo gonna n'agandika ekyalo nkirimu waliwo amawulire agali ewuwe yaye togampa ayekanga kubuuze Lukanga ne mutabani wa Mpoza bali mu firimu kiki ekiriwo kubanga iwe bitegerayo siri omu yavuganya munne okulwanagananga kungi kubona wulira kwa message ya Lukanga kati ola ali kwenda kumuyita nabiwulirako ebyofuzi byamu kati Badiro Lukanga agamba nti Badiro Mpoza yagenda n'apangisa abavubuka b'effujjo ne bakoona amakage era so oba ogenzeeyo endabiro mbaaziyiwa olw'akalulu akaaliwo awo ya Lukanga ne wabeerawo mutabani wa Lukanga n'afa mu kalulu ako ketwalimu so kati wakyaliwo embeera eyo embeera ekyalinzibwa ennyo muganda we n'amasasi gavuga muukwawo mu biseera byakalulu because nina mutabani wange Saidi Daawuda asobola okusula bankubira ku akasimu ati tuli bubi eno tiyagaasa alikuba naddala munakwedde okulonda so kyali kibiina esekalolulikaikane tirulungi ku bantu kuba bombi bavubuka bakaali baana bato Mudofu Robert Kyagulanyi Ssentamu